honestly, I'm not okay. I've just left the NTV show. Today I had to attend to shows, NTV and NBS. To second TV. Sanga mkaga zenyini. And when I reached, they started playing my songs. My bumper mic, DJ Deno. But they ended up joining a show. One of the cameras and as Jaka Kazi, the mic. Akawa Avapiece. Man, I know manager Avapiece is your friend. Hey, and I call you. This is disrespect is to say. Nzanji kiriza nyo banangi. She came in late. They removed the microphone from my hands without any explanation, without any reason. Jebampa de nebamwa. I felt so bad. Okay. I'm late for Share NBS. I don't think I'll make it. I'm not feeling fine. Someone I could take one say emotionally, physically, in any way. So when wama myo mumanyi, of course, bagamba nti gwe naye mubeefinga like temweri waita toyitawo woyita tayitawo. It's not true. Omuwuliza? Not really, but it's not true. Nenga kyaliwo omusanga mwebongako. I think sikyali wange. Anyway, era kati tumutumireko just kusanyuka alabe nti otundewo uncut. Yeah, Winnie, hi, how are you? You're doing good? Okay. Prima ye mwaterera ensonga zone prima zaterera. Kuki? Ojukira bulungi we yavaayo n'abaako byayogera abo bimanyi tobiwulira. Kati ekyo yes simanyi. Naye watumuleke. Ate lwaki? Tumuleke. Saga nnyo like for Winnie it's understandable. She's young and we are all young. Fena tuyiga, we are growing up. Tukula tuyiga kitegeera. Okay. I think for her issue it's understandable, but for Prima no. Pay attention to details. Olutalo lwa Avapiece ne Winnie wa Mami ndowooza katandika butandisi sina kindi. Mbeera sikeddewo ngamba mbutwanira bakubbato ya Avapiece ne Winnie wa Mami. Kyekibaddewo okusinza ku maziga agajjulujjulu Winnie wa Mami gaali mu kubeera nga akaaba agamba mbu abadde ne show ku NTV then ngayagala sooka ya NTV adduke misinde nnyo then agende ku NBS. Neera okusinziira ku ripooti ye gy'akoze agamba yatuuse mangu ssaawa zaagenze okuwera mukaaga ng'atuusewo awo ku NTV okusobola okubeera nga catching up with time performing mangu then oluvannyuma adduke wali eri ebukoto. Yes, wali NBS na wasobola okubeera nga performinga ku show ezo ezibeera ku TV. Mani waliwo ezo ezibeera live ne bapulayinga ali music ng'omuyimbi ayimba mubeeramu ne interview butonotono. Amazima gali nti okusinziira ku Winnie wa Mami engeri gy'ayogeramu munyiivu ebyensusu. Neno olutalo luva ku ki? Nera neno olutalo ki ekiyinza okubeera nga kirukomekerera? Olutalo lonna luva ku Mudra. Yes, okusinzira ku nze SMX n'ebbanga lyemmaze mu music gundi olugambo binene by'okugira. Ze sirabawo mbeera yonna wakati wa Winnie wa Mami ne Avapiece. Ekisooka Avapiece g'amazima engeri gy'ali mu kubeera nga elevatinga. Speed kwaddukira okubeera nga ayambuka amadaala y'amaanyi nnyo. Obuyimba abukube tewakyali doubt mbu Avapiece tasobola kuyimba oba tasobola performinga oba ennyimba tazirina. Ennyimba azirina nnyingi nnyo ate nga nnungi. Zizanye ku TV station, zizanye ku radio station, muzirina muzikoze challenge. Winnie wa Mami yakata singo ye ndowooza gye bayita mugole, ndowooza bagiyita mugole n'alabyeko ku visualizer. So ne Winnie wa Mami naye okusinza ku time gye tumuwadde akakasa nti Nirendo ng'agisobolera ddala bulungi nnyo. Kati olutalo luvaawo wakati wa Winnie wa Mami ne Avapiece. Olutalo luva ku Mudra. Mudra yasooka okubeera nga managinga Avapiece before Avapiece nga tanagenda mu TNS. Ndowooza kati ontegedde bulungi oba amagezi gazze.
Ava Peace yatandikira wa Mudra nera Mudra bamala kubeera nga bakitaye ne Mudra kwegamba nyimba ze yaliyimba awo ng'akyali wa Mudra ali good writer yalinga aziwandiika akasenta atadde mu video bakoze promotion apushinzeeko kyasobola okubeera nga apushinga then oluvannyuma Ava Peace ne tutandika okubeera nga tumutegeera wabeerawo ebyaliwo byonna bye twayagala kubeera nga tuyingiramu Ava Peace avaayo wa Mudra tugenda okulanga Ava Peace atandise kikwasaganya na TNS owa Jeff Chiwa. Ava Peace wamala okubeera nga agenda mu TNS then oluvannyuma tulaba Mudra the viral ng'akutte TikTok ffenna gwe twali tumanyi nga dancer ye n'atutegeeza mbu ono gwe mulaba nga dancer nsobolera ddala okumufuula omuyimbi abantu ne mutandika ozina ennyimba ze ne mutandika okubeera nga nnyimba ze muzikolamu challenge ne mutandika n'okumubuukinga nga individual artist neera kye tuli mu kulaba transformation eri mu kugenda mu maaso wakati wa Winnie Wamami yatandika nga dancer akola challenge z'abantu akubya akayimba akasooka ne Mudra bakubya akokubiri ne Mudra releasinze single ye eno single ye yetulaga munira either Winnie Wamami asobola okuyimba oba tasobola kuyimba kati Ava Peace lwaki abeera awalana Winnie Wamami nze ensonga ejo nakugambye ensonga ezo obutaba ku music ensonga eyinza obutaba ku beauty ensonga ezo obutaba ku kintu kyonna wanga otunulira mu comment section Winnie Wamami wateekayo bagamba nange twawule TikTok ne musician awokitegera Winnie Wamami paka kati abantu bakyagaanye okiteekinga in mbugino ye naye muyimbi however bakyamurifaringa tu as a TikToker ate ye Ava Peace yatandikira mu TikTok ye yajjanga muyimbi so Winnie Wamami bakyamulaba nga TikToker kati bagamba no utawulu wakati wa TikToker n'omuyimbi kyokka ate nga kirina beera right statement eno beera wakati w'abayimbi ababiri kubanga ne Winnie Wamami azenga muyimbi so n'okubeera nga ku TikTok oba ku TV abadde ku show gye babadde bamuyise nga TikToker wabula abadde bamuyise ng'omuyimbi okujja okuperforminga so n'otawuli wakati wa muyimbi na muyimbi omuyimbi Winnie Wamami n'omuyimbi Ava Peace kyekiri mu kubeera nga kibatta neera solution eri kuki SMX Media wenkubeera solution eri emu eri Mudra kyemmanyi Winnie Ava Peace akuwa bulungi nnyo respect neera nga Mudra nkimanyi bulungi nnyo nti Winnie Wamami akuwa respect so Mudra wabeera nga Winnie Wamami akuwa respect neera siru nga Ava Peace akuwa respect gwa notuula wakati waabwe abo ababiri n'ovaayo n'ogamba nedda Ava Peace abantu ogenda okutegeera kye bakutegeerako in the beginning oba ettaffaali eryasooka nze alikuteekako omwana ono mwesonyiwe oba n'ogamba Winnie Wamami toddamu kubeera ng'okola allegations oba ng'oyogera kintu kyonna oba kituufu oba kikyamu ku Ava Peace by the way kibeera kyonoona brandi zaabwe bombi kati nze Ava Peace abadde amwagala mbadde simumanyiimu buzo obwo bwakuyiikiriza banne kati kizze mu mayindi mbu Ava Peace asobola n'okuyikiriza Winnie Wamami abadde ayagala Winnie Wamami nga tamanyi muneera Winnie Wamami asobola okukola ekyo naye agamba Winnie Wamami ate ntalo kizinezo ogezaako okubeera ng'oteekawo so eno competition oba bino eno biyinza obutabeera erethia kuwera ensonga banene bonna abayimbi bali mu kubeera nga bavaayo bubi bali mu kubeera nga bakula bukuzi Ava Peace twagala talent ye komaawo nedda twagala abeere female artist of the year 2025 ate nga kisobokera ddala Winnie Wamami tetwagala okumekuzina ennyimba nga abantu bakyakuyita TikTok nedda tukwagala obeere omuyimbi ali established tugenda otutuuka okukola concert nga bagamba Winnie Wamami ategeese concert ku Cricket Oval so ate we tutandika okwebiifingira waneeno ndaba kibeera kitutattanya ffenna Winnie Wamami kibeera kikulya ne Ava Peace naye kibeera kimuliiramu eno yonga beef oba eno stand oba kyonna kyekiri ndaba nga tekiri olw'ensonga mwenna mukyetaaga audience zonna in any way possible ne tutatandikira eno ate mu byantalo ate olutalo lw'abakazi ate olw'abano olwa Shiba ne Cinderella mwalulaba gye lwakomekerera olwa Spice Dana ne Shiba Kalungi mulaba gye luli mu kubeera nga lukomekerera so kyandibadde beta soke tukole music wano soke tuve mu ebyo yenna yakoze ensobi bamuteeke ku ntandaro wano kwa SMX Media kamusaba subscribe ngana ku notification bell bisigadde bitulekere still wano kwa SMX Media atobola bunyo kulangira business yo gwe tukubde ko bukubizi ko enamba y'esimu ebisigadde obitulekere